أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلامه على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah tumwebaza matenda amajjuvu agatali mbukendeevu bonna. Tumusaba Allah seebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baganda baffe ab'ebitiibwa abatugoberera ku Rawda Islam Media, tubadde tubuuliriddemu akaseera akagere naye ffe alhamdulillah byonna ebyabaddewo tusaba wakitiibwa Allah tuweemu obulungi. Tukomyewo nate ne pulogulaamu yaffe gye twali tutambuza ku lunaku olw'omukaaga luno ey'okulaba omujjanjabi omutuufu ajjanjaba enzijanjabe yaffe ey'obusiraamu, omujjanjabi wa rukuya omutuufu yaliwa. So ng'era tutambula ne sheekh waffe Abdallah Musa Tantawi wano ku Shifaa Rahma Islamic Medication, jojjosanga ku kizimbe kya Gwanda wano mu Kisenyi insha Allah okuliraana Masjidi Taqwa. Sekaka tubuuzeeko tubeere nga tugenda mu musomo ogw'olunaku olwaleero insha Allah. نعم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هنا غابتي وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى. شيخي tutambula n'abatulaba ne qarin, tuli ku kiyitibwa qarin oba gondiza okuyise mu Luganda omuzimu oba omuzzi w'omuntu. Omuzzi w'omuntu twalaba nti qarin kiba kitundu ku ggwe oba nze oba gwandaba, era qarin nga kitegeeza saahibu ow'omukwano, ng'amanyi batulaga nti qarin la yanfakku ank. Ka shaytaani yitibwa qarin bagumuyita omuzimu, tegukuvaako okuva wozaalibwa paka Allah wakuyingiza kaburi. Mpozi Sheikh Abdul Fattah kyoba omanya nti mu nsonga zino ez'omuzimu abaddu abasinga balowooza nti omuzimu gubeerawo ng'omuntu amaze kufa, wabula omuzimu otambula nagwo, era qarin eyo ekubeerako okuva wozaalibwa paka woofa. Ekirala ku nsonga ya qarin nti qarin twalabanga yo ewangaala emirundi ebiri osinga omuntu, kyomuntu wafa nga alina emyaka 2 yeewangaalaana. Ekirala ntugamba nti qarin kyepaati ye ey'okubiri sayidi B, okuba nti omwana adamu afuna ekitibwa khitaabu nafsaani oba waswasatu shaitan. N'owulira ng'olina information gy'ofuna munda mu mutima fi dakhil qalbik ng'erina gyevudde, olyaga nti omutima guŋŋamba ŋŋende nsaale, ate omulala guŋŋamba sisaala. Hada ttaani oyo owookubiri oyo shaitan qarin, era yagenda okuleeta emberebezi kuno ku duniya paka tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera efaanako bwekyo nga tunayingira masala munda nti omuzimu oba gwe ekiggwayo nti omuzzi w'omu oba omuzzi w'omuntu guba gumanyi byonna ebikufaako, endya n'ensula, byolowooza byonna, kubanga eyo qarin ekolera fi dakhilika, ekolera mundaawo, oluvannyuma n'ofulumya ebikolwa wabweru. Ekolera mundaawo munda mwennyini webaako kyekola mu kuwa message n'okuba nti ekkozesa mu mbeera ey'enjawulo, obaako byokola ebitulaga ffe n'abalaba ti omuddu nga yakatategeera bulungi, gundi ng'osusse. Yejjayo omuntu owookubiri bawe enjoga etera okujja mu Luganda, oli n'agamba naye ontegeera bulungi, oyagala kundaba ki kyendi, omanyi akanfaamu, tekyandibadde kirungi senga oyagala okuntegeera. Nyinza okuba nga sirinze oli
gwomanyi wawe gambe mutero biwuli bingi mbantu atiisa tekuba kutiisa wabeera omulimu wundi ekiba kimuwaga kuba omuntu wafuna obusungu shaitaani bemutapinze naddala obutali ku nsonga yonna atuufu ekyo twakyo omuntu wafuna obusungu bwamaanyi nnyo atuula wansi afumintiriza obadde oyogera sirika oba funa wuzu oba saala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubanga bakayana bayombagana nabanga yatahaqani bawakayagana nnyo bakayagana fabada ahaduhuma yasbit omukwogera yogera najja n'amalusu mabbali muno olw'obusungu obwamaanyi rasulu sallallahu alaihi wasallam nti law alima ahaduhuma senga omukubo hadith al-musnad imam ahmad senga omukubo abadde amanyi ma asaba al-akhar kyekiri kuno omulala laqala yandigambye nti audhu billahi min ashaitani rrajim tegera twaki omuntu asobola okubuguma n'akyamuka n'ayasa n'ebintu n'asaanuuka kuba taba yeye aba yakugjayo oli shaitaani emukola ki shaitaani emulimu twa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma hadith gye twalaba ya mama fi aisha kamala okubanga aisha afunye ghira oba ghayra afunye obujja asolo ng'avudde mu kisenge atambudde afulumyeko thumma oluvanyuma aisha n'abanga tatba'u rasul agwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kigere ku kigere rasulu yamugamba ati ajaaki shaitanuki sitaani yezze kitegeeza wano mukufuna obujja nokufuna obusungu yamugamba shaitaani yezze hadithu weryaokonnirya akagere malaki ya aisha obadde ki aisha okitegeera fakulti wa maali yugharu mithlaka yamugamba nti faja faqara ma asna najja alabe yetegeeze faraa ma asna alabe kyenkola rasul namugamba nti malaki ya aisha obadde ki aghirti ofunye obujja fakulti wa maali la yugharu mithli ala mithlik nzaani atayinza kukwatibwa bujja kuggwe omusajja afaanako bwatyo faqala rasul sallallahu alaihi wasallam qad jaaki shaitanuki shaitaniyo ezzeek qalat ya rasul allah nagambako allah subhanahu wa ta'ala awa ma'i shaitan nina shaitani kyogamba namugamba naam qultu wama kulli insan wama kulli insan buli muntu ajiina namugamba naam walakin rabbi aani alayhi fa aslam wabulanzi allah subhanahu wa ta'ala nyamba kuyange nekola ki nesilamuka wayamugamba nti wamaaka ya rasulallah wamaaka ya rasula nawoyina namugamba nange nina shaitan nange nina qarin nange nina omuzimu wabula allah subhanahu wa ta'ala yanyambako negukola ki negusiramuka waliwo obuzibu awo tewali buzibu webuli buzibu ki nti omwana adamu waliwo kyebayita khitaabu nafsaani khitaabu nafsaani banna aqida kyebayita okuba nti omuntu mu mutima gwe ayogera neyeewa ansa naye nga yo information shaitaani yegimuwa muline kyetuyita okulowooza olowooza naye mukulowooza mu bwongo oba mu mutima gwe oba omanyi mu bwongo oba omanyi ekituufu omutima gwe ne gukuwa ansa ku solution kanyende nankyamu kanyende kanzibe kasatawuba gyeri nakola tawuba kandyeriba owange kajumba kankawe muloni bampe sente ekyo kyekikola ki kyekikununula kati shaitan ereeta information waba mukugireeta esinziira kuki esinziira ku karini esinziira ku layini eyokubiri eyo gyoyina nti ofaananga essimu erimu layini ebbiri bamalaika kwe bakuba oba wahi gyofuna okuba allah subhanahu wa ta'ala walwahi nobubaka min ashaitan okuba eri shaitan nga wahi min ashaitan obubaka okuba eri shaitan wasiwasatu naawe olaba kyoyogera kijja ekyo olaba kyokola kijja ddala mu magezi go nogamba nange sitegedde ndabiddeawo nga nkikola kati shaitaani mukukozesa nti omuntu akozesebwa mu mbeera ziri bbiri nga sikozesa kuliko mumanyi okw'omu kisenge wabula omuntu akozesebwa nga shaitaani emukozesa idha ahabba allahu abdan allah yagala omwana adamu istamalahu amukozesa
noba ng'okola byokka Allah byayagala. Mbeera matu ge gempuliza, amaaso ge g'olabisa, emikono gy'okwatisa, amagulu g'otambuza. awo Allah bakukozesa. ate shayitaani ekkozesa ddi waman yashu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytaan fahuwa lahu qarin. Ekwata muzimu guno kwetapinga nti guno omutima ogulimu aqida entuufu, aya zikubako neziyingira neziyingira munda nofuna kyebayita wajilun wawajalun, okitegeera wajilat qulubuhum waidha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kati ate shaitani bwekuba nekikuyingira mu mutima obamu amaanyi nnyo okukola emirimu gya shaitani, olumba olusaamu ssente zotassa mu darusu, amaanyi goba nako mu lusulamu n'osamira n'oyita ogwo omuzimu gw'olujja mu kaseera kati bateekisize oba n'amangi naye nga tarawehe yakulema, nti waliwo amaanyi g'ofuna mu mbeera ya haramu n'amaanyi Allah gakuwa mu mbeera ya halal. Allah nakkozesa olw'okumutya, ate shaitani asobola okukozesa olw'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nogakabaka omulaba waabuuka nempa neziseseetuka abuukabuuka n'atuuyana nakabiyoni n'abuuka nagamba nti nebamubaka najjamu essaati nalaba nti ali bwereere gumaye kibeera waawo. wahal unabbiukum ala tazalu bihi shayatin ala kulli affakin athim yulquuna as-sam'a. Mweka abasinga okufuna amaanyi shaitani nezibalinnya naba ne energy ne bakuba ne baga nti navayibu tanazzal ala kulli affakin athim yulquuna as-sam'a. Mulaba abantu abakuba amatayi neswana ebayita golowooza ye bayimaani si ibada yajidde gabaga baliko owulira nakuba mucapu nanyenya omutwe wa khalifa natuuyana okitegeera marhaba ya marhaba kali gwe mugamba oyo yenyini akuba mucapu ayimire mutalawo hejjuzo ojja okwawula ne jamaa eyitako ng'abuuka gwalaga okuka video ngakubawo amavidiyo walimu kakubawo amavidiyo walimu kati abamu balowooza imaani. hal unabbiukum ala tazalu bihi shayatin tanazzal ala kulli affakin athim yulquuna as-sam'a. ate bane bamuwagiza nga bawuliriza nnyo wa aktharuhum kadhibun, naye ate abasinga bonna boogera bya bulimba. washu'ara yattabi'uhum al-ghaawun. Era y'ensonga lwaki tuyita omuzimu mu kusamira tuguyimbira nnyimba nakkuba ngoma kubanga ruqyatul jinn ruqyatu shaytaan negujja lubaale w'omwana gwolookooko nkwate wankwata ndi muto siyinza kwerabira gusituka balongo twabazaala babiri ne Saalongo Naalongo jangu tuzze n'abalongo kati kalina eyo gyeva nti omuntu alina sayidi A ne sayidi B wabeerawo esinga omuwangula. Yensonga ki buli kana kutusomeddwega nti Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Teguno omutima gulina ekiguyuuza munda kyomusa okuba nebyakkirizaamu wadde musiraamu. Nze kasita senga ngamba nti jangu mukyala empewo zikufuuweko manya ayina kyalabye era situula. Olaba omwana oyo buli bwalwala bw'ati nfuna ssente, era bangi bayira abagulira enzigi z'amaduuka mu batabani be, nawayo abagulira enzigi z'owaka okufuluma mu nnyumba nga baga nti oyo mwana wanzigulira nfuna omukisa. inna fi qalbi almu'min la malakun lamma, nago omwadamu mukkiriza malayika emugamba ebigambo. Emugamba etya? Emugamba nti ittaqillah, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekirala watasdiqu alwa'd, manya nti qiyama gye kirikola Allah byakola ki byayagala. Wa inna fi qalbi almu'min la shaytanun lamma, era mu mutima gwennyini shaytaani ebigambo byeggamba wabula nga yitya ku sayidi eyaki eya qarin.
egambo okuba ta'asi llah jemera Allah subhanahu wa ta'ala wa takdhibu al-wa'd ebyenkomero tebiriyo ekitegeera mugulu teriyo mwenge kangunywe kati teriyo bakazi ekitegeera kangunywe kati era abantu boogera ebigambo bijoga Allah mu mbeera y'okulaga nti bamaanyi muno mu duniya ngenda kukwagala ne Mungu akwata habari olyo kyoliddeko nnyo nkiwulira nnyo naye oba kyoyita habari nti agenda kumwagala hata Mwenyezi Mungu apate habari agenda kumwagala ne Allah ategere nti gundi ayagadde munne nja kukubali Katonda yeewuunye nigalika byakikiri kuliyego ayinza okwewuunya ngenda kukulaga omukwano bamalayika ebajja otutaasa kati bingi ebyogerwa owulya naye nga shaitaani yeetuma munda mubeeramu okulengeza obuyinza bwani kwagwe tolina kyoyinza kukola Allah subhanahu wa ta'ala yastagrib Allah neyeewuunya toyinza ogwo oli kitonde tolina kyogenda kukola kyanjawulo oli munafu anta dhaif anta dalil anta nahif tolina kyoyinza kukola kyanjawulo wabula shaitaani ekuwa ebigambo nogamba jajja mukasa waanaasiima ojja kuzaala abalongo jajja nabuzaana waanaasiima mugenda kufuna yagaba oluzaalo ebyo byonna biri connected ku kibaita qarin kati sheekh enjagadde katunayingira masala mapya abaddu kyoke tubawo tamhid ejnyanjula ku kibaita qarin nti gwe muzimu gubeera ku mwanadamu era ensonga kino omwana omuto shaitaani zimutawaanya n'omukulu buli omu omuzimu aguyina amajini twanti amajini go tegawula kabira tubajjanja wana abasomaali tujjanja wana abachotala tujjanja abazungu wano nga bonna majini kati ate science bali bamutegedde oyo bonna tokitega kubanga eyo qarin twagifuna kuva ku nabiyullahi man wa ku adam shaitaani nga waliwo olutalo baina alhaqi walbatil wati wamazima n'obuki n'obulimba neyeewera nti lahtanikanna dhurriyatahu illa qalil ngenda kubonyaabonya buli yenna ava mu adamu shaitaani mukuzoga nteyawula mukafiri na musiramu muchayina na mukongo muzungu na muwarabu wataddemu mutima gwa mbizi oba toguyina bonna erumba bulumbi kati waliwo kyebaita istimal shaitaani okukozesa omuntu ng'akola ebya haram wabula nga tabiinaako bujulizi ate nga munywevu nnyo kubikola wakadhalik era Allah akozesa omwana Adamu aba muwadde obukkiriza n'akola ibada ze n'okuba nti assa amaanyi mu nzikiriza nga naye yeebuuza amaanyi gye gava walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamaa ali naye lamaa almuhsinin Allah ira wamu nabo ate ku bakufaaru waman yattakhidhu shaytaan qarina asaa qarina shaitan senga okikola byekola ki byeyagala era ofuuka mukwano gwayo era shaitani n'aba mashayikh ena bapasita bamaseeka baayo erina abasamize ng'eno era wewaliyo abali ku nkola entuufu baduat al abwabi jahannam abakoze okitegeera ng'omwadamu ebbanga lyamala nga abakkiriza qadhafu fiiha bamukasuka mu naaru jahannam kati shaitaani erina abakowooze baayo okitegeera Allah karimu kyeyaleeta n'agamba taraiqa qidada wanna minna salihun wa minna alqasitun okitegeera anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada nti buli mukategole gyolaba eno ey'abasaaze shaitaani erina abasaaze musaidi y'obusamize abasaaze musaidi y'obuki y'obusamize nga naye gamba oyo gundi ayina imaani yange ayina imaani yanzikiriza wabula musamize kayingo munywa mwenge n'agangayira okitegeera supa ali amayirungi buli kyonna ekikuba akikozesa asamira ali amayirungi ali emindi anywa akabanga akozesa kuba alya buli kimu kyonna kyomanyi tataliza nga naye wayimaani nnyo kusaidi ya shaitani oba ontegedde bulungi nga wayimaani nnyo nga li fanatic osanga abantu eyo mu byoto ng'akikuma ku makya n'akawungeezi nga naye okwata subuhi ne asiri oba subuhi ne isha abekkobe bakuma ekyoto anti abekkobe bakuma ekyoto kabaka mwasamirira era oyina kubanga oli wakkobe
omusanga utavaawo ku kyoto atavaawo olina kubanga wakoli wakobe naye tebakulimbanga nti oyinza otawaza kabaka nga toli wa muso nakyo bakikola ati egyo emirimu gyonna gyolaba egitambulira ku buwangwa okitegeera etambulira ku buwangwa gyonna giri connected ng'abakozesa ye shaitan wabula ng'etaapinga kuki kuguli omuzimu karin n'amannya eyo agasinga gye gava getutamanyi makulu okitegeera gwe matovu kitegeeza ki simanyi kyogamba ofumitanga amatovu wali nsuubiza ssebo kakati era abasinga bangi nnyo nga tamanyi n'abagayina kati karini yesibukako ebiggwa nesibukako emiziro nesibukako emibala kakuba okamenye tunaakayunga serukulu lengejja simanyi walunangira wompaaka walanga ebbanja likoze ki liweddawo balugave kati ebyo byonna byolaba biri ku sayidi ya shaitan ku karini era oli abanga ali fanatic nga rasakha dhalika al aqida nga yenzikiriza alfasida enkyafu nga yatebenkera fi qalbihi naye nga naye yeebuuza lwaki omwana akaaba nnyo omutuumi ennya lyatayagala si lya muziro gwe ayika si wakika kino fe owaffe omwana otumuleeta n'omutuumi erinnya nga lyakika alina okwetoola obuuka bumunyeera kaliinu ebikola kubanga ayina kubanga ali connected ku nzikiriza eri eyakola ki eyasooka kati njagadde abaddu mbannyonnyole ensibuko ya karin naki kyetegera kyekiva mu kye bayita khannas Allah gyatugamba ye paati gye tuyina munda eva ku shaitan evaamu kye bayita omuzimu oba karin yendowooza gyofuna eyokubiri ng'olina amazima g'obadde omanyi okimanyi tulina okusala nawe obula lwaki byakumala budde buli kaseera musala munaakola disente ezze ekitege every time agenda mosque bwetaavu buli kaseera munga busiraamu bwetaavu bubunagwako ddi obwetaavu ate nga naye buli kanaku alya n'agenda nemmanju okitegera kenyagadde okukulaga nti karin yesibukako shaitaani kwetaapinga okufuna kiri Allah kyeyagamba nti min sharrin waswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min sharrin waswasi lkhannas naomba Allah kinga kuniepusha mbali na shari ya kile kinaniletea kuwasiwasiwa kupata wasiwasi katika nafsi yangu sibitegedde ekindeetera okubuzaabuzibwa mu mutima gwange okuba nti alimtu lhaq maze otutegeera amazima wabula arkan wa atamidu ala albatil neesigamira ku bulimba era mbulwanirira omuzimu ngotegedde amazima neno osigala ng'ossaawo nti kyalumu endongo yalumu tunakola tawuba tugenda kwegattamu eddakiika 3 kyokka ate ono musiraamu munnange era tunakola tawuba era Allah twakwatibwa ekisa ku ffenna nga tulina shahada kati awo obuwulire bwoleetaleeta obwokogumyagumya ku zambi oli shaitaani yaba akutaapinga bwati naye nga amazima oba ogamanyi bwebuzaabuza nga afukaana aba nti gonna mazzi naye ng'oyawula omusulo ku maki ku mazzi nawulirako mu baganda nti Saalongo tabba aba asakira balongo era nalongo basaalongo tawemula buli wakubawo ekigambo ekinyala balongo baba bakula naye nga amazima gamanyiddwa nti kuwemula kuba kuwemula wabula ezo zonna ebyo byonna bigwa mu aya eri nti walaqad saddaqa alaihim iblisu dhanna iblisu eguza abantu endowooza yaayo lwaki kiriki yenna atambulira mu bukyafu yagala bugagwe baka ku muwala omukalakati owulya naye olunaku lumu olyenga ku bbi magwe nabagamba oli gwe bagamba amwako enkwawo emu okitegeera anedda balamu bo bonna osobola obalaba nga bakazibu anedda olwaki saddaqa alaihim dhanna erina information n'endowooza n'okukakaza kwessa mu mutima gw'abanadamu fattabauhu ne bagigoberera embaga etaliiko endongolumbe mutulese ku lumbe naye nga amazima ogamanyi
Allah kyagamba mu Qur'an al-Karim qalat al-Arab amanna qul lam tu'minu qulu aslamna. Kuba ono obukkiza omuntu wakola emirimu gy'obukkiza kuba kulwanyisa shaytan. Essola yennyini ddagala lya shayatin, adhikaari zennyini ddagala shayatin. walamma yadkhul iman fi qulubikum, kiza munayingira mu mitima gyammwe ddi. wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a. Omunagole Allah n'omubaka twaje mugondera byala byonna temugenda kubanga mulengeza emirimu Allah gy'abagamba wadde Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kati shekhe bikula tudda saidi zenu awo bikula soko ddeyo wali tulabe hadithi egisomyeko myewo ya Aisha. نعم دلت ناكو اي انقذ واستسلم شيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيطان يانغ يسلمك نيتريرا وكف عن وسوستي لتشانزو غنيازو غنا كومبوزا بزقيره دخل في الاسلام يينغيرو بسلام اني ابوزو عائشه يينغيرو بسلام شيطان يوم بكى فسلمت من شره يينغيرو بسلام نو بانغو بزو بوايتو يندا كوبا نتي وبفنا وفي روايه فلا أمرني إلا بخير إن بقول بشيء برون كما سبق عن عبد الله بن عمر وتجمع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي ودم وابم وتواصل فلا يدع أحدا يمر بين يديه تباكو ذلك يدنك يتم سوغه فإن أبى فليقاتله وابان على مدكو فليقاتله amulwanyise فإنه معه قرين kubanga buli omuzimu gwe gumukozesa nti yita maaso gone swala yefe ono asala bakyawo nsiriseewo simanyi lwaki ati shaitani ekozesa omuzimu ngwekozesa gwe kennyini obulya noyabya olumbe lyego kibairo lyalafu nosomba endagala sanja mulwanyise kubanga baho kali aliko shaitani agenda kuyita mu maaso ng'alabira nti osala waba najjanga akaganga mbwa ya lubuto n'ayitawo halagawa balyoqatilu tabaye tokitegeera najja nabuzaalo yabamuliko kati bangi ayogera emigaso gy'olumbe n'obulungi obuli mu bwenzi, emigaso egiri mu mwenge egiri mu zzaala okitegeera era n'abasomesa bangi babeerawo kalini nga basomesa benefits of smoking and taking alcohol, emigaso gy'okukola gy'okunywa omwenge n'okunywa sigala. Why do people smoke? Kalini basomesa kaana ka Abdul Fattah kali mu kirasi ate akasomesa Madamu Mariam abantu bafu sigala kulwokubanga ebisinga byonna ku saidi ate birwanyisa enzikiriza era omuntu wasoma saidi eyo yokka eya kkono bangi abasinga batagala mu nzikiriza nnyo. nkwekyo okulabirako asomesa musiraamu niga basomesa mwana wa muki wa musiraamu ne bayita ekibuuzo, why do people smoke? naga to pass time. Lwaki abantu banywa sigala? To pass time. The answer budde to fit in the society, fit in society, to forget problems, kwerabira bizibu, to feel comfortable, to feel free from stress. Are you getting me? Kati nekibaga bwekityo bwekiri kakati ate najja omwana nujja ne mudarusu ya Sheikh Hassan Kaluma oba wasali mu bosa nasomesa obwa haramu bw'omwenge kitegeeza ati gwe taata oba toliko kikyamu oba omwana nga alwala head nodding oba mutabudde eri Madamu Mariam akola social studies ne geography owulya amusomeseza emigaso benefits of smoking and taking alcohol. Tayinza bisomesa ebyo nga naye amanyi biri haramu illa wa maahu qarin okujonga shaitani emwamba tagoberera syllabus ku syllabus bibeerako ne syllabus ensibuko yayo ate tuginnyonnyola si nnungi naawe kennyini wabimanyi kibayita secular bayita batya secular kibayita secular okitegeera this is the learning kwekola ki kwekusoma okitegeera all people's ideology entegera y'abanadamu and fighting what we call human dogma n'okuba nti olwanyisa entegera y'omwanadamu okitegeera n'okuba nti ojjawo mugende ku Google binoonya ojjawo kye bayita oneness of Allah of God wakiyita God
gendo kinyonyole bulungi ati nsoma kinti ensonga zonna ezinga ziri mu sayansi zikubagana n'enzikiriza zonna era omuntu wasoma omwana wasoma sayidi eyo yokka emu zomugamba omugaso gw'esswala nti osoma adhikaari bamalayika bakuuma kyo bimugamba otya niwobaka ng'olina wudhu allah akussaako obukuumi bwessiraba ga nti kuliko kufuru pulugi ne geeti eriko waya z'amasanyalaze sengenge nga kuliko n'asikaali nembwa ne kamera zimulengera wala bwate obuga nti bamalayika bakuuma babikubaganya ddala kati contradiction eyo emanyi okubeerawo ddala okusomesa badde ba allah subhanahu wataala bikula ku lupapula olwo tubeko tugenda okukoma ku lupapula olwo oba obikula nataka tuzungumuze kielimu tugenda bujulizi ku bujulizi goleko oliko kalino genda ojja kudda kuba shaitani kutawana وذلك من الأحاديث التي تبين وأحاديث زنيولا أن القرين تمزم قرين يلازم الإنسان يبينكم ونادم منذ لحظة وكفر تمروا عليه مولوده nga yakakola ki yakazalibwa حتى وكتوس خروجه من هذه الآيات بقى وفهمنا من الدنيا وأن الشر كله bizu bino madamu byafuna emitawana minu biveri shaitan annahu yaghri bihi wa ya'inu alayhi kulokubanga shaitani mubeera muddala munda mundowooza ne mubulamu bwe nemuyamba nako mukola ebibi ataka tuzungumuze elimu njagadde I wanted to read the evidence that you can be artful and you understand what the scholars talking about okubanti madamu otegeere bulungi era nawe bayiza okubuuza ti wange kyekikulemesa kasigala nogamba ffe twasira mukadda nebyeddini twabikola dda yakatuwangadde mingi gwenyinza okuŋŋaana sigala bayakuyigiriza jjajjawo kulya paani shaitani yamulaga nti kabejja osima mumazeemu emyaka mingi sigala kati alinamu experience webagga alina emikono ata nayawula abantu shaitani besinga okukozesa mu mukwano gw'okukolagana mugattako allah ne mu kujooga allah ebanyi basigala asikako naddamu naawe naakuwaako era bo tebafaayo kulwala kifuba nakamwa namalusu tebenyinyala n'abanywa amalwa oyo asikako paafu n'abanywa amalwa abatamivu nasika mukagero n'akasika bwati naawe naakuwa n'abamindigizi nabo begabira nafuwa nga wakusa amabere balina ekikopo kibawandamu amalusu bonna kiba kimu nkuwante kwenyweredde kati jali tubyosogese bujulizi n'akasuwa kana akamalo kabakamu namba musika mukaseke kamu nenga te muli batebenkevu nnyo ezegereko mbabatebenkevu nnyo nga buli contented nnyo nnyo musika kawukasuwa kamwako n'abakusika paafu ezenjaga nakuwaako naye nakuwaako tiwabaako buzibu nikuba malaya bwekiti oli avaayo atya n'enzirayo إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء wange edakika zo ziwedde tonnatuuka Abdul Fatah nga ali ku mulyango mpampawo nga yavaayo nga oli nga towenyinyadde okuyingira oli wayingira shaitani eba emaze obbatapinga era tebabaako na buzibu bwonna ekyo bwekityo okifaanana mugenda kuwaayo ttaano zo y'omukyala y'omu gyali bakola kutawaza Coca-Cola ne Pepsi oyo mbwabuli freshingayo oba Mountain Dew ng'amunywedde nti juice aba mulala wabula naawe ba ku mulyango ng'oli contented ng'oli mutebenkevu nnyo nga n'avaayo ayina akatuuyo ne kondomu n'agisuulaawo oba n'akubongako naawe n'oyoyingira mugamba vaayo nnyingire nogaba obutebenkevu buvaawa amaanyi gali sheikh kyaga nti fainnahu yaghri bi shaitani ekuleetera ekyoyoyo ekyo n'amaanyi ago mu mutima wayuinu alayhi nekubanga ekutawaanya mukukola amazambi faan abi hurayra anna rasul sal llah sallam abi hurayra nkuba sahaba banene ate abawangala wadde yasiramu kaleeti amannya ga nti abdullahi ibn sakhari mwaka gwa mukaaga hijiriya ibn sakhari addawsi attamimi
يمن يقام توفو عبد الله بن صخري الدوسي عبد الرحمن بن صخري الدوسي التميمي. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقام انت صياح المولود okuba omulanga gw'akaana kana akazaalibwa nekakaaba hiina yaka nazghatun min ashaitan okukubanga kakaaba shaitaani yemaze okukakuba fist yemaze okukanyigamu nako akazaalibwa. kati olw'obugwagwa bwaffe etolooza nti omwana watakaaba bamulwadde oba taba mulamu. Nedda kasita akazaalibwa bwati bwebba kyetwange kakuba fist fenna fist twagifuna wanebe kasaako kali ebe etussaako kali sikoko kafenna tuyina. agamba ayi nakhsatun wa ta'natun kakuba fist nokkanyigamu. وفي الحديث آخر حديث كما من مولود يولد المعنى تينا كتونde kyonna kizaalibwa إلا نخسه الشيطان الشيطان يكبب فيست فيستهل صارخا كبابا من نخسة الشيطان ورفست يا الشيطان بفكسي إلا مريم وكجاكم مريم وأمه نماموي ثم قرأ نبي محمد الناس ما آية جامبة إن شئتم ما قدم سمع آية جامبة إلا مريم وابن مريم وكجا ابن مريم وكجا متاني ومريم أمه ناني نماموي عيسى مريم إن شئتم ما قدم سمع آية جامبة وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الدوايا ججا وعيسى عليه الصلاة والسلام يدوا جباسما وكبانتي الشيطان nekati fena fena Muhammad yatuwa abantu ba umma kubanti omwade wasoma mu kisera ky'okwegatta Allahumma jannibna ash-shaytan ma razaqtana. Naam, mumbere fana ko bwito tokosebwa nnyo atuwa amasaga tugendamu naye njagala Sheikh Abdul Fattah n'abatulaba baggule ku bungi okola endagaano n'emizimu naddala omuntu alina alinyibwako empewo bakola endagaano n'emizimu egyo nga bagiyira omusaayi. Nedda wanaatwalayo embuzi omukazi ajja kuzaala. Abo balongo baagala kiweebwayo bamwokyezza baleeta obwavu abaana abaalula bajja kuba bulungi. Bakola endagaano wakati waabwe ne shayatin, endagaano ez'amaanyi ennyo. Kyemugamba nti oli aliko empewo oba eno kyetuyita jinnu almaqabir amajinni agatambulira mu bantu abaafa oba mu bigali oba mu biteega oba mu nyabindi banyarwanda. نجد بعض من أطباء مسألة وهل يشرع الصلح بين القرين وسوكل endagaano kati ne qari wakati wa ne qarinu yo noga nedda tonziriranga omuntu wa bulijjo. نجد بعض من طبع من seka nze okola endagaano qarinu yange oba ey'omulala zonna eyo neyabaala netukola endagaano zibayite empewo omyotereza empewo z'ekika okitegeera naye gwe kisobo neoba toliiyo ng'oli eno oli mu dalusu ne twampawe ewammwe eno nga balula abaana owulira naye baba bakuwaluliddemu kase baleeta erinnya lyo okitegeera ebiriko gamba nti oyo okujjako munange waimanimu ate olidde kyakwenyo oliva ku nsibuko eri okitegeera mwekagugu bwe gwali okitegeera kujjako bayinza okuleeta twandaoyo libuukayo naye kati olaba n'abasajja bakola edduwa z'amakumi ani baleeta amannya bagamba alfatiha kulluhum jamia alfatiha bagasse ne bali balina okugatta kwabwe abashiriku baye tokimanyi subhanallah tebalina okugatta kwabwe bonna bagamba kulluhum jamia nange ne bantwalira mu ssebo kati balina suluhu gye bakola okuba nti empewo shayatin tezitawaanya kandi tezitawaanya banadamu
قد مجمعين الله سبحانه وتعالى بعض من طبع الله على قلوبهم نعم الله سبحانه بيسهم فمكم مجمع من الرجال المبانت والنساء نابتالا إنما يذهبون إلى مشعوذين باقي نمبسجة بسميزي والدجالين نمبسجة بالدجاجلة أبقى بيقولوا بلو فيطلب منه ما يقال صلحة نبقى لو تيزا وكتي ونيمبو نتبينبو زيتيان كان نبقى السنت نبقى باب ولا ماذا يريد الدجال من هذه وذا الدجال الشيخ مثلا الدجال بايا قالتي أقال صلحة وتدى من هذه الصلحة مقتلة زين بويزو يطلب من المرأة أو الرجل أصوه مسجل ومشالة أن يتبع ذبيحة وكمان بابا كوتشي بسلا سواء كانت الدجاجة وبان كوكو انكزي سوداء نزلوا وبان تبجلين يلانكو ليس فيها علامة ما تري كوكو زبا سيني زين جورو سواء كان مذبوح شاة بس وكسلا نامبوزي ما تري نيروانكو غيرين بيلا وبان msajja telikola ki telinnyirangako au dikan oba koko empanga ala hasa ma yuhaddid ad-dajjal sema tukumusabizo musamizo okusinza kyabayagadde okussaawo awe sahir oba omulogo kyababagambye tadbah ala ismi al-asiyadi ngawa asalira alamiriza ku majinni oba ku mizimu ejo oba ku mpewo ezo agafatalbi al-mar'a الفورس نبا ومشاله أصوله كبان وانسي مانغو نبا مسيغو مسايوغو ولو طلب منها هذا الذبح نياتي وما دوا مغامانتي أندى سال لله قرآن قراء الله ما فعلت تنزى كوليج فهذا الذبح الذي يذبحه الرجل أو المرأة أقام تشوكساله وكم سجى قواسله ما سيدين بيو وبو مشاله قواسيدين بيو شرك بالله الله لأن الذبح عبادة كبانغو كسلا الذبح عبادة كبانغو كسلا عبادة والعبادة لا تنبغي إلا بالله توينا كسلا مكسلا قرآن يقول الله سبحانه وتعالى فمن ذبح لغير الله الناس يقول الله سبحانه وتعالى الناس يقول الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بقى الله سبحانه وتعالى ولو مات فاعل على ذلك نوابانغا كوزي وبي يغامبا جسالي أكوزيتي نفد دون أن يتوب فتكوز التوبة لكان من أهل النار أباقين قبيلا باتوا مريد والعياذ بالله آمين لا لأنه قد اتخذ الله ندا قبال الله متدكم بشيامي وهم الأسياد أبا نبينا شوية السبيل أنا مميت ربالي نعم واشتغل السياد أساليد ربالي سيد مزيم كما يزعم الدجال نما الدجال أبا سميز وبيوغير وبي سوبنا وقد قال النبي مصطفى لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول ملا من ذبح لغير الله الناس لا يشتري الله سبحانه وتعالى ولعنه واللعنة اشتجيزة لا يكون إلا على محرم فعله اشتجيز ما تشابه كل شيء بشكره الحرام والشرك لا ينفع معه إلى الشرك يتينا مقاس أي عمل منتم لمقول نقوى أقوله الله تبكيز لقول الله كما الله سبحانه وتعالى يتقام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مقاتك الله يمكن يمرمو الله سبحانه وتعالى ينادي كل أجسازام سورة أنعام آية يا شنانا ممنانا وأما لو حدث ذلك وذلت ما دام جوابات كوز ما ينتهي وانسينيو وقدم المسلم فوقع في هذه الخطأ مسلمنا بأن قدم من سبيل سبحانه فينبغي أن يسارع إلى التوبة ينقب أنت أقول مع التوبة استغفار وكل جزاء الله سبحانه وتعالى سبع الله مسنوة والإنابة نوقد الله سبحانه وتعالى إلى الله واحد القهار يكا أمومكس قال العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى يقام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم ولا تغتر بمن يخبرك عن اسمك واسم أبيك أو أمك أو أسماء أولادك أو بما يحدث في بيتك wino mulidde kati ate oyinza okugamba nti ate bannange ngenza owoono aŋŋambye amanya nga sinnaga mugamba agambye mukyala nga sinnamugamba abaana sinnakimugamba أو حدث لك مع أنه لم يكن لك مع هذا الشخص وبقى ما تتوالين هم تقولي دجال نبغى بيجامبا علاقة إن كل كان جوينا نقولي
أقام أنت ولا سابق معرفة نابا نقولنا شو وامقان فإن هذا الشخص سواء كان ساحر أو ملوكه أو دجالا أو بنابي فولا فولا أو كهانا أو قارئا للكف أو أنا رسما بباتو له خادم الجن أي نوم قزم جني يعمل معه الجن يقول أنا مهمة هذه الخادم لأنهم يقولون أقول أن يتصل بقرينك إلى الجن دي بالي كونكتينغ نوموشي نومزيموغو مقارينو يانجي قرينو يو ayina ejjini lyakozesa liba likonnekitinga n'omuzimu gwo nerimu omuzimu ne gumugamba byonna ebikola ki bikufaako egenda otutuuka gwa Abdallah Musa Pampawuli obeera mutundu kirinnya bigo taata we yegundi mama yegundi segera mama we yegundi hajjati Aisha bashita abaana we bati ina abaana bangi bakubbye nogamba ono nga akola ono kakazi kekeyogeza ono nga akola oba kisajja ono nga akola bannange nga yawanika ebbanga aline munne gwe bayingidde naye allahu akbar yattasilu biqarinik aga musahib lak mukwano gwoyo gw'omuzimu gwenayo yarif maahu ويعرف منه كافة أخبارك كنا مسلم قبل ما يجيب النبي قواتك أسرار نبي عم ثم يبلغ الساهر بذلك لما تجن يتوسم إلى اليوم ملوك فينطق بها نبي وغيره الله يا قانت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرة الأنعام آية كومي نبي توجزبينه وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض شيطان سنك الشيطان زلنا زوك الله ونؤمن بيميت الشيطان وجد من القرآن الكريم نعم ومن نفس الله يميت الشيطان خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا كنا مستهزئين الله ولو قبل نفسي بيت الشيطان من تسوقك الشيطان الدي ebbanga lyamalanga akola ebimuzimu gwe bimukoze eki mugambi obanga akola ebikola ebyakishiriki obanga akola enkola Allah gyatakola ki yasooka kuyita shaitan toweekanga toweekanga yuhi ba'duhum ila ba'd benyini shaitan ejjini lisindika obubaka eri omuntu ewabula omuntu naye aba afuuse eki shaitan kuba bakonekitinga kuki kalino ye kalino y'omulogo bawulira bagikonekitinga ku jjini ejjini lijja information ku kalino yo neyireeta ku kalino y'omuki y'omulogo omulogo n'afuna information ye network eyo kalino y'omulogo owulira eno emukozesa byakola byonna eba ya mukwano nnyo ne jjini ono agenda n'akonnekitinga ku kalino yo ku muzimu gwoggwe okitegera ne gumugamba byonna byolowooza na buli kimu kyonna okitegera ejjini likomyawo information ku kalino y'omulogo nenda okutuula awo liyadhu billah nga buli kimu ditero zonna ezinkwatako kyonna weekiri tekinneetagisa kunnyonnyola okugyako waayo ebigali kikwetagisa inshallah tutaasa wainna shayatin la yuhi ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shaitan zisindika information eri abalogo babalwanyise babakubaganye mulwanagane mukyawagane wa in ata'tumuhum umbagondera innakum la mushrikun mazogatako Allah subhanahu wa ta'ala ilaji mubufunze omuntu yenna okulwanyisa shaitani eyo oba omuzimu gwogwo bino byegenderezanga nnyo okuba nti gwe amannya g'ekikwafiiri gemuyita ag'ekika gakutuulamu ekigwa nti lya kikafiiri era ogatuma n'abaana kalino egoberera erinnya n'omusaayi mwabamanyi neze sigatuma ag'ekika ate ag'ekikafiiri oligwayo ate otaba tomutuma ekigaana kuzaala oba tebabeerawo bapompawe tokimanyi nti mbayina bapompawe ne bahufadho mbayina tewaliwo obuzibu bwonna okitegeera wabula okutya okwo kujja kutya olwa shaitaani byeyatuguza munda muki mutima kitegeera era birina sigala ku lulimi nti oli wambogo oli waki naye okugamba nti ogondera embeera eyo yonna kizibu okuggwa mutima kizibu okuggwebwako shayatin
kuba biri byonna miziro byonna ababitandikawo Karini yalinga ebakozesa tumutume erinnya lya jjajjaawo aha bulemu toba n'eddiini ebbiri toba n'eddiini emeka n'ebbiri kibuuka nokibuuka nga yerwanako seeka nokibuuka okulyejjako owulira olwaki ti abasinga bo tebassaako nnyo focus niwogera obyetegereza nga mwana wattu oli mukiri ku ddala era nga erinnya lyolina lyakiki kati shaitaani nekuwalawala olw'erinnya lino okitegeera kati abaana adamu bangi balina amannya majugube maki embeera efaanako bwetyo sekibenga nobeerawo ngaobenga bubenzi bingi olwaki olwokubanga nammwe temumanyi twalabiraawo embeera efaanako bwetyo okwebambulako kulyejjako ate ekirala era wogamba ku linnyonnyo ojja kusanga likutwala likutwala eri mukiggwa mbasamize yensonga lwaki buli muziro gulina omulimu mu nkola ekikiriku seno mu busiraamu wabula mu nkola eri ekikiriku buli muziro gulina omulimu mu nkola eri omutongole era osanga omuntu nga bino byamulemesa atasaala naye nga yasomba enku z'omukyoto tavaawo okitegeera yagafa abeetikka kabaka nga teyenyumiriza mu nabi Muhammad wabula ate obusiraamu bukkiriza okuba n'eggwanga lyo wabula ng'oli muki tebugamba osinze biri byemuyitamu ebyobuwangwa omuntu yajja muntu nti omuntu yagenda okugamba nti bakuyita wammamba olwedde nga oli omuntu ajja ku duniya ng'alina ekika kye n'eggwanga nti gabunga naye agenda okugamba nti alidde ekibeero alidde ebyennyanja ebyenjawulo mulimu nekikimuddukanye anyiige nti abaana bazukula omuziro ki emamba ngaemuddukanyiza owulira olwedde yaliwo ye nga ye nga talina muziro gwonna Assalamu alaikum. Obitegedde nga talina muki muziro gwonna okujja nga Allah atumenya amenya okuva ku Adamu okitegedde yaliwo nti omuziro n'omuntu ki ekyasooka omuntu shaitaani gwekozesa n'abiyiya bino twabisangawo si kituufu si kituufu mutujja ku byaffe dini ezibu wahuwa alladhi khalaqa min almaai bashara eyo yensibuko kati amazzi Allah gakutondamu gaali gaki gaali gakkobe gaali ga musu faja'alahu nasaban wa sihra onina ati gaali bwino ku bwino naali wakanya ali eyo wa kana rabbuka qadira olwedde gwe waliwo gwe weejampinga bwejampinzi waliwo eyakujampinga jjajjaawo oli nakujampinga nakuyingizaawo era yenkola yaliwo edda ngaomwana wazaalibwa bamutwala wa jjajja kumutuuma linnya basooka muwonga namuwandiika mu bitabo bya kisamize eyo gye biva era bangi ng'alina kyatuuma nga tamanyi waqarin ne shayatin zitapinga nnyo amannya kyegambi ne bwoba tojja eri mu kwalula abaana owulira ne bakwogerako bwogezi Abdul Fatamatov oba oyaluddwa ne bwoba tozze nabo balina kano kakulluhum jamian bonna tubazingidde bamu abali e Kampala India Sudan yonna yagaddayo otereza empewo zeewamu eyo Qarin yeba emuzannyisa okitegera ekyokubiri olina kubanga oli mutamasi nnyo ala kitaabi wa sunna oli munywevu nnyo nga toyina kokozesa konna kasayidi eri amannya wageesonyiwa toyalula wakumanyagana kuno okwaba okulimu okusamula nedda nimugana omusajja salaamu alaikum muli mutya muli bulungi khalas naye biri ngawo connection eyo oba owedde era kizibu egyo emizimu okukuleka oba lubaala okukuleka obutakuzoganya era abamu balina enkola n'abahaji abagenda ku hijja asooka siibula bijja nti emizimu giyinza omutawaanya nga agenze eri kubanga yagala tagisiibudde okuva mu kifo we gimufuuyirako empewo wagenda tosiibudde era bangi bakomawo
ne balwala ne bakolayo emikolo gy'okwetondera emizimu n'empewo z'ekika oba bye muyita ebigali ng'ava ku hijja naddayira mu nnyindo. Allah ddala hijja namwe kakati ezo embeera nze nzimanyi nali nzirabyeko n'abazikola nali mbalabyeko. Naam. Era olinaga ekimulaza tukimanyi. Alaikum salaam. Ekimulaza tukikola tukimanyi. Agenda atereeza ebintu biri ajja kutereera. Kyekyoka. Seka bagamba nti namwe musooka kweganga. Okweganga? Tibaseeka batujja ku byaffe nabo basooka balina bye bajje basooka baddu we boogera. Nanti we boogera naye tebabimanyi. Singa kibadde nti yalaba oli bw'akola. N'akulabako. Wabula be bayita abaseeka nga bakiri ku bo gye bali. Abaga mu layini y'okkuba ebitabo bafuma rubaani layini eyo mwe gyeri okitegeera. Wabula kye mugamba eky'okwetereeza walina okubeerawo endagaano gy'abayakola ne shayatin. Wabula ebbanga ly'omala bino bisomesa ne seeka yennyini atula ku mimbali n'asomesa abantu yennyini abeerako shayatin. Yennyini atula ku mimbali n'asomesa asobola okubeerako shayatin. Abamulabe wa shayitaani asookera ddala okuba nti abuusa abantu bano bajja kusaidia kono bazza ku ddyo. Era alina kwekwata nnyo kwadika alina ku Qur'an. Ekyo kyokka kyakola kyentegeeza sheekhe kyakola basheekhe bonna bamanyi basalimu bosa kyeno kibuka baani bonna balina kwegendereza nnyo ali nabo bennyini bakimanyi okutuula kampeyini gye bakola okitegeera okutereeza bano ku akida entuufu owulira banyiiza bangi nnyo. Era abaseeka bangi baagala nnyo obwa sereebu n'okuba nti bamanyikwa ne shaitaani ne bakubira omwo kana ebifaananyi abyekubiza kana bigenze ku media akoze embaga y'endongo kana agudde shaitaani ye byakujjayo eri kubanga gy'oli eri olina ogijjako abawagizi olina b'obuusa era teri mulaba asinga kuba wa shaitaani nga musomesa wa aqida. Kati nkubuulira ate tebatuula lwakimazinga Hasani Nyanzi ayi kati mbakolako bemanyi abakonde nnyo ku aqida okitegeera sali mu bosa tobaako kyotya bwe kimungu waali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bakali Serunkumba abalabe nnyo era ayina kwenyweza bwe yenyweza ayina kwenyweza atya wekwata Qur'ani na sunna tazireka sibaramanya na rwakuna Umar kwe kuba nti yalinganga eri ayita mu kkubo lasalaka shaitaani wadiyan ukhra shaitaani nga yega sinza sisinkana mwanadamu era n'abasinga waliwo abanadamu nga bo tebalina kusisinkanibwa n'abashiriku ng'era mutya ate nga talina bakuumi mama fina yakwogerako na Musa Muzammil kisoboka atya waliwo boundary Allah jassaawo wakati awo ebeerawo nti bena yakukwatako mu bugalo yakwata mwani Allah jassaawo wabeerawo boundary jassaawo ngono tayinza kujja eno nontajja eno wabanga nawo tebamanyi ki kibagaana wabula nga Allah yagissaawo wakati awo oba ontegedde kyekiri nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam kyagamba taata we qad bada bayinana wa bayinakum al-adawa okitegeera nti wabeera wakati awo obulabe naye nga tewubwa bwa mmundu wabula muli mu mutima nga tayinza kutebenkera nga ali naawe naye nga tagamba ntakwagala takutebenkera nga zeeno naye tabetebenkera nga wooli naye nga tagamba ntakwagala talina nsonga gyayinza kuwa tebeerawo Allah akissaawo bussa ng'olina baganda bulaba nga tofiiringa firinga oli nabo kubanga naawe tomanyi olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo enjawulo bayinaka wa bayina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura assaawo ejjigi naye nga libikkiddwa nga toyinza gwe kuliraba munange nze kabaka ne wayitawo siina ssanyu lyenfuna ng'obeeraawo olaba birabe leka tyaga buganda bwe leka buganda bwakusuba ne ku muganzi lwaza tofukamirawo wadde ku muzigiro azaala mpanga wadde ku twekobe leka naawe wadde ne ku masiro togakubira ku jjambo nga tolina mu nsi yo okitegeera jaala bainaka baina alladhina bil akhirah hijaban mastura Allah ayina engeri gyakissaawo nga naawe tokimanyi ate nga toyinza kwekaka
Allah mukwagala balabe be n'abakussa wala seka tufundikire insha Allah khitaman oba muteeko gwitwa jinnul maqabid amajinni agatambulira mu bantu baafa mbeera efaanako bwekyo jajja nzijira mu kirooto nampita seka waliwo ekibuuzo nti watugambye nti qariinu eno ewangaala obuwangazi bwange bukubisaamu emirundi ebiri hada qawli ibn qayyim kitabu ruh bwe mpangala emyaka 3 egatta kuli 3 amalala 3 amalala nkaaga egattako nkaaga kitegeeza gusobola okudda ne gudda abantu emizimu gyabajjajjawo babaafa mu 19 egiri era bagisamiira fone meeting katika meeting ekyasinza okubanga yakitiibwa mu Buganda ye meeting gye batuula mu Twekobe Twekobe ye nyumba kabaka abayina okubanga asamira mu kusamira batula meeting ne bassekabaka abaafa mu mizimu gyabwe obula myaka gyadda we baba we bali nga ye kabaka wali wabula nga ye yakolanga wifi gimutuulako meeting negenda mu maaso naye nga bano abaafa beboogera ezo meeting gye ziri mu Buganda insha Allah subhanahu wa ta'ala tugaserayo era tuwonye embeera efaanako bwekyo ekiyala nti mu wiqaya gye njagala okuba nti mpa abaanadamu bano mbagambye ensonga y'okwegendereza obutawukana ku sunna na Qur'an al-Karim ekiyala omuntu tamalina kumalako wiiki wadde lunaku Allah gwadde okutunga tosomye ku Suratul Baqara oba ojjuwuliriza bimu Rasul sama byatuwa ibe yagamba abantu ba umma y'okuba nti bigoba ensalo ne shayatin mbere efaanako Sheikh badde olina kyogamba kimbadde ngamba ti omuwandiisi w'ekitabo kino si Muganda naye wano musajja muwarabu naye ekigambo wano kyeyaleese nti okusala enkoko nga nzirugavu ate ngeno enkoko ewaffe abaganda bagiwanya ekitiibwa nnyo seka nnyo nga wokiwulira aleese ekigambo nti okusala enkoko nzirugavu anti shayatini mu tabai'i shayatini mu butonde okitegeera nga mulimu oba njeru oba eri bundi oba efaanako etya terinyirangako oba yalinyira jawa gyebiri eri Allahu akbar enkola ya shayitaani yonna yeemu n'abazungu babiyina naye nabeerawo ng'alinze enkoko nzirugavu ekitegeera abantu waliwo abakola emikolo ng'oli nga mugagga naye ng'alina okugwa eddalu buli mwezi nga guboneka abeeramu awo nga tategeera wava mu ddalu bw'ati nga bamugagga muzibu nga yendagala jakola ne shayatini obanga mwana wo omu alina okwegatta naye namukalakatayo agenda okugira bw'ati we babikola tubayina kati bawali mu erimu ya iraji eno bingi byetufuna era nga mu mbeera ezo abaddu tulina bakola kodda nti bawasiya temuddamu kukola mikolo gifaanako bwe gityo yensonga lwaki bangi bannakida bakuba olumbe wana olulina emikolo gyalwo emabega temulugamba nti dduwa simanyi dduwa y'amakumi babuzaabuza wabula olumbe baba ino ekiro okubeera mu kasenga bakayita twekisize basamire bayite omuzimu gw'ono eyafudde omuzimu gw'olujja ono eyafudde omuzimu gwe gubako gwe gulinnya owulya ng'agamba gundi ajja kunsikira omuzimu gw'omuntu afudde gwe gwerondera omusika kati abahaji mukubeera mukasenge twekisize ate enkeera kumakya gabeera mu maaso ga imamu nga basoma al-Fatiha qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad واشتغل كل رب الفلق من شر ما خمس شر غاسق إذا إن فتح من شر حاسد إذا حسد ياسين كل رب الناس ملك الناس لا إله إلا الله سبحانه الناس وسبحانه الناس من الجنة والناس الفاتحة أبيات ebimu byosoma nga ya anti nsoma ngo babisoma nsoma ngo babisoma nsoma ngo babisoma speed ati kabiri nga bagamba al-Fatiha abdul fatah matuf Allahumma ghfir lahu warhamhu اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد كقوب اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت تبدأ مكتابه تيتوا معجزة العراج بالقرآن bajje basomeko bwino bayoga seka ali mu wolo koso kino bwisi tukifaanana oyinza okubeera eyo nga okiyina peje tubaddeko
ebadde ya 17 17 inshallah. Barakallahu fikum wa nafa bikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.